Mumawulire ge nkuleetedde Honorable Mukisa Nabosa ono nga yeesimbyewo nga MP mu kitundu ekyo eky'Emityana. Ono omukyala gw'avuganya naye abadde mu media oba mu mawulire nga n'ebibuuzo ebyamubuuziddwa ye ate asobola okubibuuza. So nekitegeeza nti toyinza kubuuza kibuuzo nga tosobola okukiddamu. Kuleetedde omusajja ono ayogere okubeera ng'akunnyonnyola amagezi g'awadde Nabosa ku media. Prose owa Mityana ayagala obwa Mityana kadi ya Nuupu. Gano muwa magezi just ebintu nga 4-5 ngenda kwawukanako ko n'ababadde bamukuba wamu n'abo abamuwaana obuwaanyi because amukuba oyinza okuba tomanyi ate naawe amuwaana naawe ky'owaana okiraba nti si kituufu. Now ekisooka Honorable Prose bamuntagingireko si mu bubi. Ekisooka Honorable Prose akalwoso okyasobola okukawangula newankubadde nga kati media naki byonna biri against you. Ekisooka soka weesonyiwe media, weesonyiwe TV radio, weesonyiwe ebintu by'omuzindaalo naddala ng'oyogera ku byabufuzi ate naddala nga waliwo akubuuza amazima ekyo kyosooka okyesonyiwe. Ebulayo period si nnene nnyo guno tuli mu gwa 10 ogw'E11 ne December tulonda January ndooza nga 15 awo. Nkwegayiridde omuzindaalo sooka oguleke. Abakyala boovuganya nabo Honorable baagala journalist munnamawulire abadde ku media zonna ebyo ebibuuzo bye baakubuuzizza ne bikulema okuddamu naye abadde ng'abibuuza abantu era ye bwe babimubuuza amanyi bwe babiddamu because osobola kubuuza kintu ky'otamanyi bwe bakiddamu era kyova olaba nti ye olutalo lwe olwa kaadi ebyobufuzi na biki abitambuliza nnyo ku media kubanga kyasinga okutegeera. Kati gwe bwakutwala ku pressure n'olowooza oyagala omwenkano omukyala nga tava ku radio nange kangendo ogenda kwokya. N'abakooba yali former police spokesperson yali mwogezi wa police. Omanyi ekitegeeza omuntu okubeera nga gwe mwogezi wa police ekyo ekintu si kitono kitegeeza omanyi okwatitulating ensonga oli quick thinker omanyi okuddamu ebibuuzo omanyi engeri gye omanyi approach question approach buli kibuuzo kye bakubuuza oba omanyi engeri gye bakiddamu. Kati ate gwe weakness yo yeeyo oyinza okubanga eyo ku ground maybe otambudde mu bantu ng'abantu bakumanyi bakwagala Nabosa ozannya emizanyo na biki ne bwe kituuka ku kwogera ebyobufuzi nandikusabye osooka ove ku media. Rain yali loyo mu bantu bonna bali baagala Lubaga South. Rain oyo musoyisoyi ye muntu yali asinga okubeera loyo foot soldier era ye muntu gwe bali basinze okutunuulira okuwa kaadi yaawo. Naye kyaleetera Rain obuzibu, Rain yagenda kusanyuka ne bamubuuza ebibuuzo ebiri very simple. Ne bamubuuza omubaka wa parliament akola ki. Rain nga tamanyi n'agamba omubaka wa parliament akuuma akalulu ka president. Sincerely speaking ne woba omwagala nnyo nga togoberera bya vetting toli ku byaki ng'omuweesa mukwano oweesa loyalty waliwo omuntu ng'oba ogenda kwokya in broad daylight. Singa Prose eno interview wagikola before nga tebannagaba kaadi bandigiwadde 5. Singa wayogera bino ebintu bye wayogedde ku interview ku Baba bandibadde kaadi bagiwa 5 because amazima gali nti kyangu nnyo omuntu yenna okulowooza nti tosobola kugenda mu parliament n'obaako kyokola engeri gy'oddamu ebibuuzo engeri like ku baana bano abato abaliwo kati abasomye osobola okusanga omwana wa Hana oba omwana wa Taiba ne waba wa P7 ng'asobola okusinga okuddamu ebibuuzo ku ngeri gy'obiddamu. So nkenda kusaba media sooka ogireke genda kwokyesa abadde balowooza nti oba omanyi bakizuule nti tomanyi. Ekyokubiri funa tiimu esobola okukugira, tiimu esobola okukubuulira kyozzaako, tiimu esobola okukumanya. Funa abatakutya nga bakugamba nti awo togenda ku kungu agenda kukubuuza ebibuuzo bikwokyese. Waliwo omukwano gwange omubaka wa parliament former MP yali alina ekitundu abavubuka bye bamuyitanga okujja n'asooka n'asindikayo tiimu ye ng'akyekengera kirimu olugeto yannyumiza story. Abantu be yasindikayo baddeyo ne bamugamba togenda n'ababuuza lwaki n'abagamba bali abavubuka tebakwagala baagala ojje baategeka omusulo mu budomola n'obukebe bu bucket guli mu weeks nga 3 baagala gukuyira ngoze bakwate ebifaananyi babizindike bagambe nti abantu bakoowa kikube ku media. Kati tiimu esobola okuyambako ofuna abo bakutegeera bw'oba ogirina then bagobe bate basobola kukugira kugenda ku live stream ngezo.
bwobo baddo basasula then batwale ku police bakuddize sente zo banafu nnyo funa team obadde tugirina esobola okubuulira kyozzaako na biki byogenda okwogera weebuuze kino kyakusatu weebuuze of course tokyasobola kati kwewala muzindalo kubanga politician yenna atambulira ku popular politics kwegamba oyina kutambulira mu publicity otambulira mu kwogera wali abantu abangi oyina okukwata n'oyogerako nabo n'onoonya akalulu oyinza obutakyewala then weebuuze bakusingako bw'oba ogenda ku media ng'eyo funa basiniya obabuuzo bagayenze ndi muzannyi wa mizannyo naye nkoze nti angenda ku TV n'olowooza bayinza kumbuuza bibuuzo nga kibuuza Muwanga Kivumbi kubanga ye emyaka 15 ali awo abimanyi okitegeera mubuuze babuuza batya noonya Zambaali munnamawulire omubuuze noonya bannambooze omubuuzo omugabe madamu teacher olowooza bayinza kumbuuza bibuuzo nga mbiddamu nti how do I approach bwe bambuuza committee nganza ali azanye emizannyo nzire mu committee ki bakusomese pulira mbu wabaddeko mu NUP School of Leadership but this is a clear indication nti bye basomesaayo sibitegeera bulungi biyinza okubeera okay toyinza kunenya bye basomesa kuba goyinza okubanga gwata akwata kuba waliwo abalala bavuddeyo ng'olaba bali articulative bano abaana bawalugembe Arnold n'abalala so ngenda kusaba yiga okwebuuza you consult essimu weeziri buuza entertainment egwa mu ki oyinza ogisanga eri mu gender esobola okugwako mu education and sports oyinza ogisanga eriko mu ICT oyinza ogisangako mu tourism obuuze kagwemba omuli omuddemu ng'awulira oli informed wakiwulira ekintu ekyo then ekyokuna osobola okuddayo n'osoma simanyi bye wasoma mukama nsonyiwe naye amazima gali nti engeri gy'oddamu ebibuuzo either bye wasoma nga wabigwa oba nga tewasoma yes then kati ddayo oconcentrating osome ekintu osobola okuddayo n'okola public administration yes osobola okuddayo n'okola public administration oba n'osoma ka political science ne wekaba ka diploma mweno period eno kalukawedde either oyisemu oba toyiseemu okomewo ng'oli very articulative because munnabyabufuzi tolina ngeri gye weewala kwogera mu bantu naye obanga okyayogera bw'otyo nga bw'oyogera then kigenda kukubeerera kizibu bino bye nkugamba aba bakuwaana abalina bu profile bwaki tebasobola biggamba era bagenda kujja bavume naye nga wowuliriza information eno ng'oli bw'omu olina wootudde osobola okubaako ky'oyigamu gyeko katono awo ye Kabanda omusajja ono gw'ogenda okulaba bwe yabadde e Busoga yayogedde n'agamba mbo Bobi Wine bwe yagenda e Mubende yagamba nti bw'anaaba atudde ku ntebe omuntu gw'agenda okusooka okuggyako obulago ye President Yoweri Kaguta Museveni abantu ne bagamba nti olimba so oba byavuddewa naye kambikuwe nabyo obeere ng'ate obiraba ono ayogedde bulungi agaye tetumwagala kaakati bwe yabadde waffe Mubende njagala muwamaawo wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalulu alukyusemu akalulu akasabe bulungi bwe yabadde Mubende yagambye nti bwe nnaakwata obwa pulezidenti omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye Pulezidenti Museveni kaakati toyinza kusaba bwotyo kalulu ng'ogamba nti ogonda wabula ng'ogenda okola ki ng'ogenda okola ki eyensala y'akalulu nkyamu nnyo ng'ate nkuggyeko katono awo nkutwala ewa Alex Mukulu ku kyakoze Bobi Wine amugambye nti abantu alina bangi era asobola okufuuka omufuzi omulungi naye akyali muto badde oyo Kyagulanyi kankubuulire Kyagulanyi alina influence olidde ebirala byonna byerabye alina influence omuntu alina influence amataringa okusinga alina education bwe kituuka ku balonzi olidde abaffe wano tebafaayo kubuuli educated sabagala tebamulonda so baffe tebafaayo wano bajja kugamba nti waayi kiki so Kyagulanyi agattako ku music namba 2 Kyagulanyi is bakita batya essuubi aleeta essuubi lwakuba muto right ayinza okuba nga si mugezi ayinza okuba nga oba anywa enjaga oba kiki naye ate si musiru as such nga President Museveni ne bw'atali kiki n'abo bonna naye Kyagulanyi bw'atendekebwa obulungi
asobola okufuuka kiki ekyamagezi era atugattako ng'abalala bonna bayingidde parliament